Dakiika ziri 22 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ate tujja kuba nga tuvaawo nga tukulekera enteekateeka eyawo otabadde mukulu kizitondooze Ukraine tuveeyo ne Russia tujje Kenya Kenya beesuulamu jjulume Odinga nga yalumidde abantu ndowooza abamuwagira ne batandika okwekalakaasa naye gye byaggweredde nga William Ruto akkiriza bateeseganye William Ruto ndowooza akyali mundi Rwanda kati alina emikolo gyalimu e Rwanda eyo naye badde ndaba leero ku gundi ku channel yaabwe eye Kenya eyo nga Odinga agamba nti at the earliest stage of lack of seriousness we shall go back to the streets. Wewe banagira nti Ruto tali serious mbyanteeseganya nga bo baddayo naye endolito zine Kenya ziri zitya okusooka abali mu kibiina kyaffe kino twagala mututeke ku minzaani twasooka ne tujja eddawa ne tubagamba nga ne kampeni zikyali mabega ne tubagamba Ruto agenda ku Odinga akalu era bakomenti tabasinga no mu Uganda yonna okwetolwa nga bamanyi nti Odinga alidde ki bayo bamanyi Odinga kawano ffe twategeeza banna Uganda ne tubawa ensonga lwaki kubanga ffe ensonga tuzitunulira kungulu tuzitunulira mu bugazi nga tulina ebintu bingi bitukola ki bitwesigamako era Odinga ekimutawaanya ye muntu okuba ne soko kubanga basebo ne banyabo Kenya bagikola batya Kenya bwe yafuna okwetwaze mu 6 ba founding father basalawo Kenya etambulye mu nkola y'ekicapitalist kati ne bagamba nti mu nkola y'ekicapitalist tugenda okunoonya family ez'enjawulo tuzigaggawaze zivunde zibenga ze zikuwandiika ebitundu by'enjawulo ng'ogenze mu Mountain Kenya waliyo Odinga waliyo Kinyatta omukulu bw'ogenda mu Lubo Nyanza waliyo Jaramongo Odinga tata wa Odinga bw'ogenda mu Kambani waliyo Mutisa bw'ogende mu Mombasa waliyo Katana Ngala na bw'ogenda muri Fiti Valley waliyo Bamoire bani kati family ezo nibazi elevatinga ebyobufuzi bya Kenya abana byabufuzi balinga nga bakabaka si bana byabufuzi balinga nga ba kingpin oba balinga nga balinga nga byabuwangwa cholanti babyabufuzi bajja okwawukana kuki kati ne babagaggawaza ne bavunda kati bano abasigadde ne banga bagoberezi kati Kenya ne bayitambuza kulayina ekyo bosanga nti family ya Kinyatta eyina ettaka mayiro kumpi nkaaga nosanga family ya Moi eyina ettaka kumpi mayiro 25 kwegana ne babagawa kati ne babanga badumira budumizi bano bagoberezi buki oli yayogera kati ekintu ekyo bwe kyajja we batubadde bazimbye Kenya ebbanga lyonna kati bano abasajja abagenze bajja be bayita ba hasola ba Ruto abava eri mbusisira mwana wa tewali amumanyi yajjanga common man bano bali gachagwa abaana baba maumawu abali abanake yo munyeri tibamanyi bayina bavudde abantu bonna kati bajja jimuzo mu kalulu akalulu kafuuka wakati wa family ziri eza nagwedda eze bayita dynasty ne family za batalina abamanyi abanaku kati otalo ne rubeerawo abanaku ne balunyako ne kati bana abali family zile zagundira tibaba bamativu kwegati bana kinango muntu wanasale koko lebanga ekyapa apala kwegati tibana ajja ku reality ate fe tugamba muri yo politics tugamba that anybody that if you deny a reality you are fool if you deny reality you are fool ndiwo wakanye amazima ge kukunala acknowledging it is different from supporting it kwegamba okakasante amazima gegaliwo tikitegeeza nti okoze eki kyogera nti owulira abantu wano mu Uganda ogenda owulira nti president wange yegundi president Museveni taliiwo obuva bujinga kubanga amazima agaliwo gegakola ki nibanga Museveni tomwagira olina okukkiriza because that is the reality kyogera tugaa nti denying a reality is a foolishness but acknowledging it is different from supporting it okitegeera n'olwekyo kati bali abantu abali mu Kenya Odinga tebanakkiriza era oliaga Ruto simanyani tanakkiriza nti president ali mu birooto kubanga yali mwana wa mukungu mwana wa dynasty family zifuga kati alaba omuntu omunake yaveri mu wasini ngisu emange eyo talina namumanyi avudde mu kasiisira ajja kutufuga ngani kati olwa ne Kinyatta takkiriza agati omwana w'omunaku najja n'atufuga alaba bano abasajja badidi nnyolo bekyungwa gachagwa abantu banakumana ne bajja ne boogera kati naye nga reality nti balina ki
ne bayina obuyinza ekyo kimu ekyokubiri kati Odinga obulamu bwe bwonna abantu bali balimba ensi nti Odinga democratic Odinga tabanga ko muntu wa demokrasia Odinga yali musajja olaba baze mu kinana mwe binayagala okuwamba gavumenti addukidde mu Uganda ageze mu Germany kwegamba naye nga je yefuula n'obuvuyo bwa Mwakibaki bonna yazenga amukola era bwali Mwakibaki naye nemo yibakola ndesekera ku kwekalakaasa kati Odinga zasina jingawo kati Odinga juzi bwe badde mwandise kibasanyewo oluto ne group ye kati abasajja babba sente empitirivu mu Kenya ye ne Uhuru Kenyatta babba sente empitirivu nyonyo zino sente z'obulezi sabusidi simanya biki okulonda nga bulina kumeka babba billions and billions ne bazigabana ne group yaabwe ne bannagagga bali mu Kenya kati kati luto bwajja juzi natandika okugenda nga abanoonyerezaako abatanga abantu abalya sente zalagaluddawa mutubula ebintu kati Odinga nga Uhuru Kenyatta amuyita muganda ng'omanyi nti bwetakwekalakaasa bwetakola ki omusajja ne tukuba ekkomera tutekewo embeera tuteeka mu kuteesa naki kumba bano badiringa nabo luto muntu wanjawulo ku Kenyatta luto muntu wanjawulo ku Moi luto muntu wanjawulo ku Kibaki badiringa n'omusajja iswiti omusajja self made atali wa muzanyi yaveyo mu kyalo azenga asimba akati nafuuka PhD man ate wamma bw'oyogera bw'otyo n'alikiriza kubanga nina statement gye ndabye ebadde ekolebwa omu ku babaka ba Parliament n'agamba nti bwe baali batandika Raila Odinga ensonga gye yakulembeza yali ya standard of living nti embeera erinnya ebbeeyi y'ebintu erinnya n'agamba nti bwe babadde bawa ensonga z'okuteesaako eyo ensonga tebaddeekitegeeza nti balina ekyama kyabwe kye balina okuteesaako muliyo politiki tulina kyetuyita muliyo politiki waliwo kyetuyita camouflaging of the real intention that camouflaging of the real intention nikitegeeza camouflaging kitegeeza oyinza okwanga olina ekigendwa kyo kyoyagala nga kyogoba naye nojja okibikkako n'oleeta kyotagoba kati Odinga baze okwe-exposed because ndaliba abantu nti cost of living imbi luto namuga nti no mabasente twakajja juzi Uhuru abaddewo nga akawunga kali ku siringi 25 kati ize kali kusinchi kumusa ngena akakkiriza kati oganja ku Uhuru ngati wayogera kati Odinga agenda okulabanga bana basajja bali smart na akyusa nti ate tukule sava nti oluta alagire sava nibaga nti court yalagira sava zikeberebwe nezikeberera nti zatemparengibwa nazo akabu kali free and fair mu Africa yote kabanga nawo bakakuba ensi yakakuba era kashora nti Odinga dakane na babazungu nabaga nti nedda wa America ba Canada baga nti kana kalukali beyond doubt kubanga kali transparent kakubanga buli muntu nakalaba actually statement yagambibwa atagambye nti we are not a colony of the United States we do things as Kenyans. We are happy when our international friends make suggestions on how we should solve our issues, but ultimately, Kenyan problems must be solved by Kenyan leaders. Odinga chayino Odinga ali munsi nkadde. Waliwo omuntu okubanga oli munsi nkadde. Ngoloza nti ebirozo bikyali munsi nkadde. Ngoloza binzo kwansalinga ebirozo bipya oba embeera empya. Yakyali munsi nkadde kati abadde amanyidde okwekalakaasa okuva mu kinaana kati ebirozo bye biriwo. Bano badiringa na bali sophisticated. Kyolwa nti Odinga kimuyombya kati. Alaba abazungu bonna be yali yeesigamako abamu obuyamira ki bagamba nedda ssebo. Emyaka gyo Odinga abazungu bali bamuyamba bagamba nedda ssebo omusajja kana kalukali kali beyond doubt kubanga ekyo nali ekola ki typical Morgan Shangarai yazuzumbyanga Mugabe kati n'olwekyo kati Odinga ali ku bintu bibiri Odinga ayagala bateese family zaabwe factory zaabwe esente ze baba bazikwekeyo bamaasi mu bizinga ne family zaabwe zina business ez'amaanyi bali tuwa musoro myaka gyonna Ruto yaganti buli muntu ajja kuwa musoro era buli muntu ambala omusoro nange companies zibale buli muntu yena abasajja baganti omusajja bwatubala omusoro emyaka gye tumaze nga tuwa omusoro tujja kulula eggwanga tugenda kukoma ne baganti bana abasajja tubakola eki Uhuru Kenyatta kyava akwata ssente n'agamba Odinga yingira lingi tutandika okwekalakaasa tufune omutuoneneki tufune engero tuteesa n'abasajja bano ne baga nti kwegana ffe katumbe factory eyo ey'Odinga katumbe nawe faamu yo tuzisesebule tulabe bwe mugamba kuba mwe bagagga ebintu ebinatabuka mwe mugenda okufiirwa after all bannakenya abasinga baavu mponga byoya bano bannakagga basinga okuba ab'amaanyi mu Kenya. Kizitoleka tuteeke 2 points at play abantu bazitegeere bulungi mu clarity. One, endoli teziri e Kenya kaali kalulu nti
kyeyubudde olutalo lweyubudde naye ng'olutalo luno luli wakati w'abagagga n'abaavu abakwata obuyinza nti olutalo lwatandikira eri mu kalulu akalulu kali wakati w'abagagga n'abaavu mu kalulu abaavu ne bawangula abagagga kati abaavu batandika okwagala okumeggera ddala enkoona enywe nti abagagga bano naye bagaggawala batya kati abagagga bwe bakitegedde ne bagaa nti kati olutalo lukyukemu mu lwaka lubatuwangudde kati tuteekewo olw'embeera tuteekewo embeera nti si bya bufuzi bwe byolaba ebyokungulu nti bye bibalwanya nedda this is class 4 kano olutalo lwa class lwe bagamba bano abagagga bagasitibaliba matisi babativu okulaba nga bano abaana babanaku babafuga ate nga bagenda babanoonyerezaako abaana babanaku bagati katwebuuze gweyina ettaka emayiro nsanvu wazijjawa eno yiyo Kenya kyona nti abacukuyu bennyini kubanga kati abacukuyu bagaa nti ebintu biri ebiri mu Kenya bamaze okulibaleti okwenunula abacukuyu bamaze okwenunula abacukuyu abamonteni Kenya bamaze okuleta bayimani chungwa bagajagwa bandidi nyoro n'abalala abaana babanaku ne bagamba muri Rift Valley bamaze okuleta Kiryoti baluto bandi bajja ba dynasty bamuli kati baga nti dynasty ekyasimira kakongeri mu Nyanza luwo wakyali Odinga mutabani w'Odinga kati olutalo olusembayo bubajja Odinga nga bada kuskoya wano olikuradi obudde y'omuntu wa bulijjo dakika ziri 14 zezibulayo kwelesawa ebiri ez'ekiro ensonga endala gye mbadde njagala tuteeke mu clarity mobilization eno bagikola batya kati mobilization ya Kenya nti Odinga nayimirira ku kazindalo naga nti watu wetu wa Kenya kati kesho tuonane huko kwa street kati abantu bonane beyiwo kati chenjagala okutegeeza abatuuliriza mu Kenya power of mobilization yeva mu Kenya ebyobufuzi babitambuliza ku mawanga kati mu Kenya omucukuyu bwayogera bwabanga omucukuyu yagende Mountain Kenya bayogedde kyona nti mu Kenya badde bagatta abakalangiri n'abacukuyu luto bwagenda mu Rift Valley ne bulunajja mu Mountain Kenya ne boogera ne basirirayo abalala kati Odinga esaawa eno bwogenda okwetegereza bulungi Odinga takyali Odinga Odinga luli abadde ayogera eggwanga lyonna litabuka naye kati Odinga n'abakulembeze abalonde asigaza Masa Kaluwa ne Kalonzo Musyoka naye tebalina bifo naye bali mu parliament abakabe tebamuwagira tebamugoberera bagavana be tolyamugoberera era okwekalakaasa kuli mu kibeera mu Nairobi Odinga yakiikirira emyaka 25 mu parliament yali akiikirira n'okwekalakaasa kuli Kisugu Siaya yobava abajaluwo nibo tunulya Kenya yonna genda toli kwekalakaasa n'olwekyo okwekalakaasa wano olabanga kubanga Nairobi erimu kumpi abantu miliyoni nga 5 nekati bulaba abantu bajja ku street Odinga taweza kuna mutwa nti amaanyi go Odinga mu kumobilizinga gava mu kuba nti abantu bakkiririza mu mawanga era kati kyobulaba kati tebajja lwa cause naye mawanga munnagwanga lyafagambi muntu wetu era baga nti naffe abajala otufugeko okiwulira kati Odinga bamulabanga kifaanagana kabaka bwana ayogerwa kamuswa oba kabaka oba owa Bunyoro oba owa wano bani bwe batwala bali balinga kabaka kasiba politician bali ba kingpin bali beyond bwaki bya bufuzi kwa bya bufuzi obizanyira ku police obuzanyira kwa ideology ne bali mu tribal politics kubazimbira kyolandi mu Kenya kabila wazega 3 nga zisanyawo bano kyolandi bali baganti nti 2 against 40 nti 41 against 2 nga bakalanyi begase na bachi eronga langa begase ono bakuba bano bonne basanyawo kati n'olwekyo esawa eno Odinga mobilization yebo ogitungira n'abaze bagobera Odinga n'abasomye byobufuzi bya Kenya Odinga lwe badai tension na estuka neka tunule bagavana tayina no mwa mugobera asigaze orengo mu jalu munne owulidde n'abeyo abalabone bagana bona bayina ayina bagavana nga 18 mwazimira umoja tole buliko bona bagana BMP bona balo kubanga BMP ali kongo fuwa nti mutuvo musajja tukubakalu tole kwanga kalu bakabaliranga omukyalo ensiyo nabyo toyina wajogera bagati bano babira wakalu police station tuwali kati boba mativu hani bala bantu Odinga byakola digenda nabo bakosa ng'abalonde mu future ate nga badi bageri enfuna mu Kenya n'okola nembera yensi yali Uhuru Kenyatta kukwatagana Odinga nebanyage ggwanga tole akuza opposition ne government yegatamu nebanyage ggwanga mu system yawe nga abekumira muyinza era Odinga na kasa Odinga ntugira kuwagira wangule kati abana bano baba dynasty choputula nti wanaona mu Uganda wana analyst bona abakolanga analyst ku byofuzi be Kenya bona bagwa okuja kwa mu kibiina kye kyaffe kyali politiki gano ge maziba ne boda no recording zaffe n'olwekyo ffe tuli accurate ku byobufuzi byonna betwogerera Uganda ku byobufuzi betwogera egyensi yonna n'ebya Africa tubimanyi ate mujja kubiraba why kubanga tusimbye obusobozi obutusobozeseza okumanya the dynamics ebintu ebyomunda ebinfluencing ki
nenga Odinga esawe no kampule onanya abazungu bade okudda mu kwogera ko abazungu bagambye Odinga nti kutugera kutula mu koti yesi yonna era kyo lanti Odinga apala palaje agati abazungu kumwe na tuyingira atenga bade bamuyambe banga lyonna kati n'olwekyo Odinga okwekalakasa kwe mu Kenya ali mu kwenonyeza byenga ye wabula tali kubyambera y'abantu tali kuki era sebo kyo lanti kyasoko okugera ko tuli kubyambera mbi bano baba challenge ngati mu mabaseti nga batandise okubafungula sente ze mwateka mu service tuwali mwa wakawunga sente ze mwakola muntu zalaga luddawa Odinga akawunga kali kubiri mwana kuki tuwayogera kati kali kuchikumusa vokana ki kati kuchusa ntateba bikule sava ntatodo oluto simanyika president nze na mwangula no buli milioni 8 luto yanziba biki ndayi koti yasalawo kati Odinga byali mu byakutabula niye Odinga ali musinkadde kubanga obyofuzi ebyefule bya Kenya bitabuka Kenya abazungu na aisiyo ne investize wana East Africa jerindi oyo Odinga bagenda muteka omuhe kubanga abasene balina interest yabantu abazungu bamonize ne mugati please era yaze senate kuba Kongo e America yamugati wanga toli when you are not steady tugenda kubikomera nolecho bakusplit kubanga yuno nebimfuna atenge iseri mukatubage otherwise Odinga tanya chakayanya wabula Odinga tanna matira achasambagala nti omwana w'omwavu omwana w'omuna bajje batene bafuka kati kwanga ngati abana bagagga bachinyata family Moi family Odinga family nabala bali kati ate bali kukinga ati koleje kutwe muntu wabuli jono timusamtano bicha enda munana kinana mwenda 5 nenno timusamvu munane mu 5 mwe mu 7 mu 2 kibuzo kirowozo byonna tuyaniriza radio wood nawe bali kuwuliriza yes Kairanga twesimye kuwuliriza nange nkulamusiza mwana Kairanga Yep. Chitufu mukisa gwagana yeah, true. Yeah. Of course, now we'll go for similar. Radio Wood. Nami Bramsiza. Yes, sir. Luaji.
Yeah. Yeah. Toyanza tofa we bali kuuliza oli ku radio buddo yo muntu wa bulijjo bayo tofa egedde ensonga kubanga era baga odiyo esasule gundi Ruto yagambye nga yakakiriza nti bateesiganya yagenti enteeseganya tuzaniriza naye ekyo bagitani eno coalition government ebyokusoyaninga government yesoyaninga government eyo idea is not welcome ebirala tujja kuteesa naye ekyo nedda Radio Wood nawe bali kuwuliriza nange nsanyiza okuwuliriza sebo ensonga za Kenya abannanga ate Odinga naye atulekemu obufere bwaliko bwapadda naye kati kekadde yafunye omuntu omugezigezi agenda okumutegeera omanyi olugero lwa ggwanga yali alimbalimba abantu nti alina omuliro ekiseera bwe kyatuuka tebamuzuula nti no talina kyalina ne bakwata ku Odinga atandise obukodyo bw'emyaka egyedda kati akwataganye n'oli Kenyatta naye kati obudde buno abantu abagezigezi bamuguddemu kati onfula mu bukodyo bwonna bwonna bwe bwawedde atandise ebyokwekwasa naye kekadde kati omuntu ategeere naffe kinatuuke wano ku ggwanga lyaffe tujja kukizuula kuba kati ekimanyi kala bezitwala naye omusaayi gwe gumu kati tunasalawo ffena ne tulonda ku musaayi ogwo gumyufu gwonna gwonna ne tugendera mu langi emu tujja kutuuka tugwe ku bafere bwekyagendera pulaani nabyonna ebyekibogwebwe byonna nga tubimazeewo bwe tumadda kututegerera sa nja tugenda mabega waayo akakudde bonna kyava ku libiya twakitegeera kati bannalibiya bonna bonna abakaaba naye obudde buno kekati affe tutegeere kati batulagira Ukraine kubanga munaye China naye ekyuse Russia naye ekyuse nnyo okucankalanya abantu bebanga kale tuyanze Godfrey bali kubanga obadde ogoberera radio buddo eyo omuntu wa bulijjo mukulu kizitakaddeko tusibula abananga batuuliza badde mu kibiina kyaffe mwe bali kutuwuliriza kyenjagala okutegeeza batuwuliriza omuntu waliwo kituyita product fatigue product fatigue kitegeeza nti bw'oleeta ekintu ekijja mu madaala ng'olina ekyamaguzi ky'otunda abantu bayinza okutuuka ne bakikoowa kati Odinga abaddewo n'emyaka 50 buli nnaku abantu bamukooye n'olwekyo abantu kyolwa tebakyamuliko abakulembeze bona bazze luddawa bazze pembeni naye nga kyenjagala okutegeeza batuwuliriza ensi Odinga abantu badinga nabo basajja bagezi nnyo basajja bali sophisticated ba self made ate basajja bayivu bayina obusobozi Odinga agenda kutwalibwa mu egg era singa tibadde badani mikola ki bana basajja balutu badde basaze Odinga okumukwata direct badde bagenda mukwata boti bayiri ku muzanyo bense yakekole ki ate nga bagati bajja kujikontrolinga naye kati bali bayita mu mudomodomo ne bagala okumuwa way out okusigaza face ningo Odinga is a spent force era ajja kubeera handled accordingly no ekyo mwe bakutuuliza musule bulungi basebo libanyabo tumidde mulindwa biri maaso tumidde meja kaddo jodi salongo bazanye ne bamwe gwagwanga manaje muli katona bomukisa musule bulungi basebo libanyabo toyanza mpuliza kwetyo bwetulabise tulinde weekend janga mukama tuwadde omukisa n'obulamu ate okubeera wano otabadde yejja nange ajiuma lumbagaliza kusula bulungi mwe